Anita Tusaasirwe ow'emyaka 3 ali mu kaduukulu ka poliisi e Iganga nga yakwatiddwa ku kyalo Namungalwe ku luguudo oluva e Iganga okudda e Kaliro. Kigambibwa nti ono okukwatibwa yabadde amaze okubba abasuubuzi ababadde batambulira mu mmotoka ya Dedra Enterprise. Twabagoba ne basuula emmotoka ne bagivaamu ne baddukira mu nsiko ne tubagoba ne tusobola okukwatako omu ku bano. Akulira poliisi e Iganga Vincent Mwesigi agamba nti Tusaasirwe yabadde n'abalala mu motoka abasobodde okudduka ne ssente ezabbiddwa. Ssente z'ensimbi eziwera miliyoni 10 eza Uganda era eyagenda nazo tanaba kukwatibwa naye tumunoonya. Poliisi egamba nti mu kanyoolagano basobodde okukwata emmundu n'emmotoka ebyakozeseddwa mu bunyazi buno. Emmundu eno teyalimu masasi, amasasi gonna baali bagakozesezza nsuubira kubanga eri empty. Mundu ya kika kya revolver. So tugezaako okunoonya soosi y'emmundu eno yavaawa yagibwawa. Wabula ye Tusaasirwe yeegaanye ogumuvunaanwa ng'agamba nti ye mwagalwa wooli eyabbye n'amalamu omusubi era ng'omupango guno yabadde tagumanyiiko. N'agamba nti drive oyo avuga ekyo ekimotoka amumanyi n'avaamu n'agenda ku musajja oli gwe yali agambye nti amanyi, yajjayo bujipisito n'agimuteekako n'amuggyako ssente ng'aziteeka mu nsawo. Ekyavaamu n'ajja ne pisito ng'atudde nayo n'asimbula mmotoka n'inkuba enduulu, n'asimbula mmotoka nga ne buutu nzigule, kwe kugamba vaamu odduke. Ye n'avaamu byonna byakozesa n'abirekawo n'adduka. Yeegaanye ne poliisi byegamba nti mukuumi wa mmundu. Kampala ndina essomero eryonkolako ebbeeru ndabirira baana. Poliisi kati eri ku muyigo gw'abo abadduse.